Dokita security ya President Museveni mfu. Bano Kyagulanyi bamukutte era bali magere balooza bansibye. Naye Bobi Wine abadde alina okuyingira mu Robert Olaba Kyagulanyi kibanda. Mugwe mwakazake eri obuyaga n'abatolokako n'ayingira ekibuga agende asimbe ebitooke mu nguudo enfu. Anti kiri bwe kiti. You have made a mistake. Ate mistake yaaki. Kubuko mu Buganda tebatwala mbuzi. Kubanga babwerere jja kuwemulabako. Aleka nawe. Kati and what Nopo is doing? Nopo kyekola. Eringa ezzike erera bamundabirwamu. Nitandika okukuba zzike linnaali omuki. Mundabirwamu. The first mistake you have made. Ogambye President Museveni. Ate Kyagulanyi si yakise President. We President. Yes. Kati Kyagulanyi yadduse ku security ye. Yadduse ku security ya Museveni. And who is Museveni? Because mugamba nti Kyagulanyi people's president. Yes. Era ye mukulembeza afuka Uganda. Ate yadduse ku security. Kiteza ku security ya Bobi Wine mfu. Yadduse ku security ye. Ndeka butemuleka chusa. No. Muleka chusa bigambo. Bobi Wine choga yakutama jiga kamanda in chief of the armed forces Bobi Wine. Museveni ekyo chichi. Ekitegeeza Museveni ye president owa Uganda. Kyogere nga pimpa akulaba. Kyogere nga pimpa akulaba. Kyogere nga abeka mu tabakulu. Ati kubulira. Tonkaka. Bobi Wine yatolose ku maje, police, military. Nayingira ekibuga n'abalaga abannaamu temuze mu ggwanga babalaga nguudo ndala naye zino zimfu. Ati wulira. The first mistake you have done again. Yadduse n'alagawa. Nayingire n'abalaga ebikuba ebifu bye mulemye okukola. Natete yiriyo n'ensogonyo seti busabala ensogonyo seti. What Kyagulanyi is doing akuba Buganda. Ate Buganda. Kubanga ebitoko yabisimbye mu Buganda. Enguudo ziri buludda. Zewajja mu nkuuka mwaziteeka watwakite muzimba. Ani. Zewajja mu nkuuka. Atayingiza mu bya Buganda. Enkuuka. Zewajja misinde gya Kabaka mwagisa. Agondise. No, Buganda is supposed mwali musaba federal. Nagamba Katikkiro. If you want federal. Mukwate billion yes. Mukole enguudo. N'empologoma yabalemu okunaza okukalimbe we kaloli. No, Buganda tubujje mu bintu. Siri Buganda ngoba Buganda. Ngoba Buganda. Ejje okuyingira mu. Why Kyagulanyi Rene? Ndi Kyagulanyi. Bwanywa enjaga abula. Todda mukyanja. Yagambye tafuuka kapa. Ne Museveni tebagambye naye anywanga. Yafuuka kembiza Abaganda kataba muli takiddira. Sebo ali mukulembeze. Museveni yafuuka kembiza. Bali bakulembeze. No. Museveni yamanya. Ndi okolera mu Buganda bo operating ofuuka embizi. Najjanga ayita mu Mengo. Tiyani embizi. Nadduka emisinde Abaganda bamugoba n'amafungu. Kataba muli tali kiddi. Ate kati nafuuka kengo. Nafuuka kengo. Engennume nemulaba ali emulinyidde. Tali kiddira ekyo. Politics. Abaganda politics anti nkubuulira. Enguudo. Buganda ekole enguudo nnya. Buganda. Yes, tumanyi teyagala federal. Kabaka njagala ni yamukola. Ate nnyoko. That is Museveni's money. Secondly, mubi is Museveni a bad one. He's a bad one. Bwaba si mubi mwaki mwagala omujjako. No, if Museveni is bad, why do you want to remove him? Kino tikyavude ku kyokwagala omujjako. Kyakwagala tereeza nguudo zino. You have to know politics. Nti lwaki empeta tebajambaza bitundu byakyama. Ebate china mulamwa. Atulira lwaki empeta ku bufumbo tebajambaza biki. Sebo ebate china. Era lwaki sibye bikuba ebikirayiro. Guno lwaki bakiteka ku kabonero. Lwaki bakateeke wali. Togamba baji yonna ojambala tugezako esomero oyambala mwero nanga. Nze nabagamba nagenda ko lumu okwejjusa ebibi nga ndi mu pitu. Faza nangamba mwana wange ngenda kusonywa yogera ebibi. Nemwana naenda kumukuwa musajja natunula nangamba ekiwa kikola ne mboli maso nemwana tuwaze kunjajinga. Ngokuba omufaza. Yes, did you come to judge me? Nse manje nakola ebikolo bye. Dokita ba. If you say anti ulira. Ogambye. Security ya Museveni info. Kwa goyito omuyaga yagiyise kona. Security info ya Museveni.
Simfu naye yalaze obunafu yalazeemu obunafu Sekitule ya Museveni nafu Bobi Wine nalweiso munafu Jeno Mbadi munafu Ebeka sijjagirwa banafu no tokotinga bantu Magambo munafu Kasigazi munafu Dokita DPC we Kasangati ne Magere munafu gwe basindiseeyo Kampala Metropolitan Semwai ne Iso bo banafu Muhozi munafu Kati yabasindiseeyo nabagamba ani ya deportinze bali ezo nabagamba nze city nati goli wa nopo na yotya nze city nze nabaga ndi malaya ani ya deportinze tata bwampa sente mwana ngolaje nze siri ko mu malaya jakkankana olidde omwana ne tata nze sikankana mu politics okola kubuke dogambe security ya Museveni infu ladies and gentlemen Mazinga Doni Wanyama nkotinga bulungi Kaiza Babula n'abakulembera bukedde mwenna Mazinga omukozi wa program Full Dose ng'amanyina okujja ku ya Fibi n'akola agambye Sekitule ya Museveni nafu ekyogere kati we basinfu gamba nti sebo Museveni njagala kumanya obunafu bwavu Bobi Wine abatoloka we basinfu gamba nti nze Mazinga gamba basinfu gamba bwe bannafu kale gama nti nze Mazinga omukozi wa bukedde toyingiza lwaki tokola ku Ghetto TV lwaki tokola ku Ghetto TV genda ku BBC eriyo okola analysis yaffe twagala tubuulirako obubuulizi obunafu bwavudde anti wulira nze nakugamba nti nze naliko gynecologist yakola kireto nza kunkunamira toyinza kunamira muzaalisa nti namukunamidde wandaze eki kisho ndaze ekyenjawulo nga gworedo nabaga nti whatever Bobi Wine is doing is following Museveni steps sakolire mu kyemutamanya if Bobi Wine laavuze Buganda lwaki yawasa omunnalwanda okubana dokita mwagamba botamuwasa nga je chance yezze abana wasani anti wulira lwaki alekawo bannakangubi nakangu Jennifer kale osekeredde advisor wa president tombulira nawe osekeredde advisor kati Bobi Wine ngagenda nakangu anti Buganda munne buli mbuzi ku ngondo yayo era Mazinga nkumanyi ina abakazi bana bonna banyankole ate gwe mu tugenda koma wange genda ngangenze bannange Dokita Kyamale bye nenga tewerabira munnanga ate kugendako mu bankaze mu ba sponsor bapa balungi Taban Woods genda yo we umulireko kawo onyeka bia olika koko nyumireko ne programs eziberawo Taban Woods ekabusu bebo kaba tuteka musendo kulaba ngantuka ku bantu baneno side yeyo ate fitness center genda ko wali eri ku waliwo gym ezo mulembe ebyuma bizungu ebyuma bya mulembe nyonyonyonyo genda huko ku awo ojuzemu ku mukono atera buli kikozesebwa kuba fit wekiri kyonna mu gundi zaffe awo Segura microfinance abo bakuwola sente ate bakuyambako mu bintu ebirala ewakulemeredde mu finances be bannaffe bokka abasobola okubanga bakusaamu kasente ba Segura ne bakugamba bannaffe waneeno ba Lutung Construction Company abo nabo we bali mu kututekamu akasente osobola okubanga ogendayo ne bakukolerako construction ababimanyi mu bigwa genda yoko baberenga bakolerako bali awo kumpi nyonyonyonyonyo ate bannaffe aba Adifa Medical Services Lunguja Chitunzi be bannaffe abo atenga bo bakola ku fe obulamu bwaffe tovaako tukyakweta bingi nnyo